You know, any country that does not pay attention to education. Dr. Kizza Besigye Wuuno akaaye ku nsonga ki? Kitalo nnyo owa UPDF Omulala Wuuno akubidwa amasasi mwanatu agamujje mu budde n'amalala mangi gonna mwegali. Butereevu nkwaniriza kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga nkujjukiza genda maaso subscribinge, likinga ogendeko ne mu comment section yange obeeko ky'oŋŋamba. Butereevu ntandise n'omukulu Dr. Kizza Besigye. Ono nno nga agezezzaako mwanattu okwesimbawo ku kifo eky'obwa president emirundi egiwerako ddala emirundi 4, wabula ono nga tayitamu. Era ono agenze mu maaso mu busungu obungi, bw'atyo n'akubiriza abazadde mu busungu baddeyo ku guli omulembe ogw'okusomesa abaana, kubanga kino kye kiviiriddeko mwanattu abaana okuba nga ate bakola ebintu ebitaliimu nsa, anti buli lukya mulaba ebibaawo. Nammwe mumwewulireko. You know, any country that does not pay attention to education is doomed. If a country does not build knowledge in its young people, it's doomed. We've talked here about the lack of investment in young people's education. Oyo nno ye Dr. Kizza Besigye nammwe mumwewuliriddeko. Jjukira ono musajja wa kisa nnyo era emabega kaawo yalabudde omukulu Kyagulanyi Ssentamu ne ba opposition leaders abalala bebeereremu basobole okuba nga ate bakuuma empapula zaabwe. Jjukira ono azze abbibwa ku yafeesi ye. Of course amawulire ago nagabawaddeko, gw'ataagalabye munnange gakuyiseeko, naye nga ye musajja mulungi nnyo. Mutulo bali erimu musajja mukulu ono emabega kaawo yakamaliza okuba nga ate ava mu ddwaliro. Yalina ekirwadde mwanattu ekyali kimubala embirizi, wabula yamala n'akomawo mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'ali mu bujjanjabi era nga ali ku ddagala. Ono nno yamala n'assuuka era n'akomawo wano e Uganda, wabula nga ssaawa zino embeera yo condition gy'alimu mwanattu yo simbi. Of course wembajja yeyo mukwano gwange munnange dereva yamaze n'ateebwa, njogera ku Stanley. Ono nno ye dereva eyavaayo n'alikodinga amaloboozi ge yateeka ku social media era nga gano gamuviirako obuzibu, bw'atyo yamaliriza ali mabega wa mitayimbwa. Ono nno yamaze n'ateebwa, wabula kino kyazze oluvannyuma lwa boosi we okwekalakaasa n'agamba bannaye omuntu oyo mwetaaga mu mute, oyo mukozi wange mumuleke mu mute. Jjukira ono abadde avuga muntu munene nnyo mu gavumenti era ng'agamba omuntu oyo asasulwa ssente mpitirivu. Jjukira omusaala gwabwe bagwongezaako, wabula nga agamba naffe ogwaffe lwaki temugwongezaako. Jjukira bajjajja abo mukwano gwange tebakkirizibwa kugenda ate mu bifo bisanyukirwamu mabaala ng'ago. Kyova olaba munnange basasulwa akasente akaweerako ddala, n'ojja kwesanga nti jjajja oyo waabeera ate ne ddereeva waabeera. Kale no munnange ye Stanley agamba teyejjusa lwaki yalikodinga akantu ako, kubanga agamba mbutuufu embeera yali emususseeko ng'omwana agobeddwa ku ssomero just lwa laputopu gye yali talina ate nga ne ssente zigigula tagirina, kyokka nga ye maama w'abaana yali akaaba bukaabe. Nga munnange womanyi eby'abakazi, abakazi munnange baba n'ekyejo, kyova olaba omusajja asigala musajja ewaka, gwe aluŋŋamya ensonga z'ewaka. Boosi wa Stanley munnange yannyonnyodde poliisi n'abategeeza nti Stanley ono yamwebuuzaako ku nsonga ya poliisi ogenda okukola statement, era bw'atyo n'amukkiriza n'amugamba genda okole statement ate woonoomala oveeyo. Wabula boosi we yamulinda mwanattu nga tamulabako, ne yeebuuza oba asoose kuyitirako waka, wabula oluvannyuma yagenda okizuula ng'ono mukwate, era bw'atyo n'avaayo n'akakasa nti bambi ono bamuta, kubanga ye yali agenze kukola statement nga takimanyi nti ate bagenda kuba nga ate bamukwatirayo. Jjukira ono yali asuubiddwa okugenda ate mu disciplinary committee olw'enneeyisa gye yeeyisaamu, kubanga mu maloboozi ge yalikodinga mwalimu okutiisatiisa okuba nga ate ono ajjawo obulamu bwa bodyguard akuuma jjaaji ssaako ne jjaaji okuba nga amuggyawo, naye ne yejjawo. Wabula bino byonna ndowooza yabyogeza busungu. Awo nno munnange ne poliisi nayo teyamulinza era yali emaze okuba nga ate emugombamu obwala. Poliisi yo ekola omulimu gwayo
kubanga munnange poliisi ekkirizibwa okukugira omuntu yenna ayagala okwejjawo, kubanga omuntu yennyini okwejjawo guba musango because oba olinnyirira eddembe lyo. Teri muntu akkirizibwa kubanga ate yejja mu bulamu bw'ensi eno. So poliisi weekimanyako mwanattu yaddembe era mu mateeka yaddembe okubanga ate ekuziyiza okubanga okola ekintu ekyo. Kibulaba omuntu yenna wagezaako kubanga munnange yejjawo basooka ate ne bamujjanjaba oluvannyuma ne bamuvunaana lwaki abadde yejjawo. Oluusi abamu baba bakozeemu ensobi bw'atyo n'asalawo yejjewo ate ng'atya okufeesinga amateeka. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire woli wetuli buterevu mukwano gwange wenkujjayo eyo munnange birungi si birungi anti munnange twabadde tuli awo amawulire gafuluma era sources ez'enjawulo ziraga nti omupoliisi omu yakubye owa UPDF amasasi agaamutiddewo wabula eyabaddewo ku siini oba ba witness bagamba nti entabwe yavudde kuba nti ow'amagye yavumye owa poliisi. Bino nno byazze bitya? Babaddeko mu kabaala akamu awo kumpi munnange nga balya obulamu kumpi awo mu balakisi nga bw'obimanyi munnange nabo bantu just ebyambalo babyambala wambazi. Kakati munnange ow'amagye yagenze maaso n'alabika ng'ate yeekubyamu ka selfie n'omukyalo omu wabula owa poliisi teyakyagadde era n'amugamba mukulu lekerawo kubanga ate okuba ebifaananyi nga tuli mu balakisi. Nga omanyi munnange ku nsonga za security tolina kumala gakuba bifaananyi everywhere era ebiseera ebisinga ojje weegendereze kizibu nnyo okusanga drone ng'eri kumpi ne balakisi kiba kimenya mateeka. Bino nno bwe byagenze maaso munnange owa UPDF yagenze maaso n'awakana. Ono teyakomye kuwakana yavumye owa poliisi era awo oluyombo we lwatandikidde owa poliisi n'alabanga gwe bayisizaamu amaaso bw'atyo n'alissa mu kyemba era wenjogerera kati omusirikale ono yakwatibwa dda poliisi era nga poliisi ey'embalala ekyagenda mu maaso n'okuba nga ate enoonyereza ekituufu kyeki. Ye omugenzi yatwaliddwa dda mu ddwaliro okuba nga ate omubiri gwe gwongera okuba nga gwekebejjebwa. Ekyo mukwano gwange nsiba nkibagamba era nkiddamu omuntu akutte emmundu tomunyiiza. Omuntu akutte emmundu wandibadde omulaba n'omwesonyiwa. Ne bw'omubanga mwenna muyina emmundu naye ekyo ekyokulwanisa tekiyina maaso ate kyo tekisalawo wabula gwe agikutte gwagisalirawo. Kati gw'osobola olaba emmundu eri n'ogamba emmundu tesobola kunkuba naye agikutte tomanyi busungu bw'alina tomanyi kikyasobola kukola lwaki oba omuggyako waya emutuusa ku ekyo. Omuntu watuukira okunyega trigger munnange aba munyiivu ate gwe abamulesedde okunyiiga. Kala we mbagambira munnange abakuuma ddembe mwegendereze munnange n'emmundu ezo. Emmundu si nnungi. That's why omusirikale yenna kasitawulira ekyasi munnange agwirawo ku ttaka kubanga amanyi obukambwe bw'ekyokulwanisa ekyo. Wabula bano abantu aba bulijjo wabanga ye talabangako ku mmundu wawuliranga evuga ye mwanattu adduka buddusi n'agenda eyo gy'eri yeerolereko naye nga tamanyi kikyagenda kulaba. Naye tusaba famire yoyo munnange bagume mukama abagumye. May his soul rest in peace munnange oyo musirikale wa ggwanga mukuuma ddembe abadde akuuma eddembe eri mmwe abantu ne munnange yagenze bw'atyo. Butereevu nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Bw'otanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribing likinga awo nno tusobole okutambulira ddala bulungi nnyo. Nze Mukama Katonda abankuumire mweraba.